At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Buterevu tubaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekirala. First of all, mbebaza nnyo okusubscribinga awo kamba weewo obugalaawo n'okusanyuka. So mugende maaso n'okusubscribinga abagala tuwagira enamba zikweziryawo. Tulina bannaffe abasundus exchange bebalanga naffe. Sundus Exchange bano woweza sente okuva e Bulaaya zituuka direct ku mobile money. Enamba zaabwe muzirabaawo. Waliwo application bagiyita Paysi. Woba osobodde oziteeka ku application gy'osobola okukozesa okusindika sente era zituuka wano direct e Uganda. Naye woba tosobodde ekyo osobola ogenda ku matabi gaabwe aga Sundus Exchange n'osobola okuweereza sente ne zituuka direct ku mobile money, MTN, Airtel ne M-Pesa. Ate wano e Uganda tuludde nga tuvungisa sente kwe tuli byenjawulo. We tuli wano nga ku King Fahad Plaza awo waliwe wali Forex Bureau enjawulo ojja kulaba akapande kafa ka Sundus Exchange. Ku Kingdom tulinayo tayo exchange ne Sundus Exchange. Ate era wogenda ebbakuli eyo ng'oli wano ng'agenda Mengo ku saidi y'omu Kisenyaawo. Kale no mugende maaso n'okuwagira bannaffe abo abateekamu ensimbi okutuusaako emboozi eno batugulirayo ku lwendo lw'amazzi. Ekyo nga tukitadde awo tulina emboozi ya Saalongo. By the way, emboozi zino tuzijja mu mawulire ne tuzikolako analysis. Emboozi ezo woba oyagala ogiraba nga tetunnabakola analysis, wogenda mu description link ezo nziteekawo emboozi zino kuzibadde oba neggulira eryo kwe lyabadde. Osobola okusooka n'oliraba then n'owuliza analysis yaffe era weebale nnyo okutuwuliriza. Mukulu Kabuye tulina emboozi zino. Tulina Saalongo n'omuwala eyabadde akyanga abasajja ababiri bano nga yagenda n'ewoomu ng'akimanyi nti ali lubuto naye ng'olubuto lwalina lwa mulala. Kakati kyasinze okunsesa mu mboozi eno. Ekyasinze okunsesa mu mboozi eno kwe kuba nti Saalongo eyabadde akaayanira omwana ate ebizibu bye yasoose n'abiteeka ku ffe tumunyonyeze sente za DNA. Kyokka yali yasobola okukolera omukyala mobile money ng'ate eno ye Saalongo atambuza underwear. Kakati n'ensoberwa Saalongo yeewanika. Waliwo twakolako emboozi nga tugaa nti mu butuufu gavumenti erina okuba fair neddira ebintu ebimu kati nga bano abakyala abakyanga abasajja mubamu kuba kakati Saalongo wuuyo bazaala omwana omukazi abakyanze bombi babiri amugamba n'okumugamba nti anyonye ekitundu ye Naalongo azirina eza DNA. Kyokka otunuulira n'ennyumba Naalongo gy'asulamu eza DNA etaziweza. Mukulu Kabuye ensonga eno nga sinnaba kwogera ku busiru bwa Saalongo n'obutamusaasira nyinza obutamusaasira wabula nkuba omulanga eri gavumenti oba paalamenti. Muhammad Nsereko mu ngeri y'okuleeta mu tteeka lya social media lino lye yaleeta yandituleetedde etteeka erifaanaganako erisobola okubonereza abakazi abakyanga abasajja. Gavumenti ekola etteeka bannanga abakazi bano babonerezebweko abazaala ababuza abaana b'abasajja bagattika abasajja ne babuzaabuza abasajja ne balabiriza abasajja abaana batali baabo. Njagala nkubuulire kiruma nnyo. Omukazi ngoyo amala obbatawanya n'abaleppusa oluvannyuma lw'okuzuula omwana nti siwo. Poliisi ekyo tekitwala nga nsonga omukazi batamute n'ayinaayina n'atambula. Mbadde njagala wabeerewo etteeka mu buwandiike abakazi bano babonerezebwe nga bakyanza abaana. Bakazi mwe kambabuulire muve ku biri ebyokulowooza mbu omukazi yagaba omwana. Omukazi tagaba mwana. Ebyo byali mu mirembe giri egyedda.
kati bw'okyanga abaana ng'Abaganda baleesewo just kintu kukuuma maka baakiteekawo olw'ensonga tebaayina bukugu DNA teyaliiwo yali teriiwo kati nga beesiga mukazi banaye kambabuulire kibi nnyo okukuliza omusaayi ewatali waabwe omwana ono omufiiriza bye yalifunye ewaabwe oba na bano baakuliddemu n'obafiiriza ebyandibadde ebyabwe nga bigenda ku mwana ataliki sako n'omwana okubuzaabuzibwa n'okwekyawa ng'akuze bakazimmwe mugenda ne mulowooza nti ebintu bino mubikola muwangude era muli bawanguzi naye omwana enyiike gy'aba nayo ku mutima ng'akula tali kwagala obulamu bwe bwonna oba omukotogedde kiki lwaki toyogera kituufu musajja ani nannyini mwana ayo ate neweekangabiriza kadde awo katusiriwalirako mukagenda kusasula ekitundu kya DNA nsaasira nuwagira manya yani oyo nuwagaba omwana ayinza obutaba wa Ssaalongo ne nuwagaba asobola obutaba wuwo nga talinaako asobola okuba omukazi ono ng'alina kuba yalina akazigo ke nga bonna gye bamusanga gye bamusiŋŋaana gy'abakyangira kati gwe ajja kulowooza nti agoba Ssaalongo ono kati jjukira nze Ssaalongo mulabye mukaddekadde so nga nuwagaba kivubukavubuka aye Ssaalongo n'obukadde nnyo lwaki temunoonya abakazi oluusi abali mu myaka gyammwe oli musajja otambuza nniika z'abakazi weeteka ku bawala abalyanga ki abato abawala abato ekyokubiri omuwala muwulidde ye nakato mu buwango bwa wano Ssaalongo tawasa nakato tewebaka ku nakato abamwanawo tewebaka ku nakato naye akasajja amagezi nako tekayina gwotugambe nti wakolera omukazi mobile money ng'oli mbunika bw'otambuza ate ne kapito wa bunika si wuwo bakubanjako emitwalo 10 abayi mwewumuzeeko Ssaalongo weewumuzeeko banaye tuleke naye nga mbabuulira bakazi mmwe enkola gye mukola yensonga lwaki mufa yensonga lwaki emirambo gy'abawala bangi gisiŋŋaanibwa ku makubo nga bamufumise n'ebiti ne bamufumitamu ebiti ne bamusula nti omusajja ono alina enyiike ku mutima oyo omusajja ayinza obutakutta naye omulala ajja kukutta kale ono olaba ono nuwagaba alina obusungu bwe lwakwekangabiriza ondaba gye mulabyemu naye asobola era n'obufumbo omwana ne woona omuwanuwagaba n'abeera naye nga yekitaawe tali mwagala buli lwanajjukiranga nti waliyo akayana ng'abikulangira jjukira abadde osobola n'omulima nti Ssaalongo tewebaka naye naye okuva laze n'akayanira omwana wemaze okweroopa nti webaka ki era obufumbo bwamwe tebugenda kubeeramu mirembe bakazi mmwe kiki ekibasiiwanga ekyo obutamatira lwaki mucyangacyanga nga abasajja ne mbuzaabuza abaana kino nkyogera na buli musajja yali azaddeko omwana ku nsi kuno teriyo ssanyu lifaanaganako lyakuzaala era omukazi lwakeera ku makya n'akuwa amawulire nagandi lubuto lwo okutandika n'essaawa eyo otandika okukyukirawo otandika okufuna feelingi z'omwana n'obuvunaanyizibwa weetegeka otandika okulabirira olubuto omukazi ne wowe obadde olina byotomugulira baga nti ndi lubuto bwakusaba kyasabye oleeta buleesi kuba olowooza omwana yayoya n'oteekateeka omwana ne malwaliro bwe batuuka okuzaala abakazi abo bayaaye bagenda ne bafuna ebipalati by'eddagala kwe banywera bya mirundi 2 n'ateekako amannya go n'ateekako n'ag'omulala ssente n'oziwaayo ng'agenda okuzaala n'amala okuzaala omwana oluusi n'amala okuvaamu omukazi n'alyoka atandika okudongwa nti omukazi yagaba omwana gwe wanneebakako nga ndi lubuto omukazi omugwagwa asobola okumanya nti ali lubuto neebaka n'omusajja atali nannyini lubuto bakazi mwe kyova olaba mufa banna kati olwo wali awoza kimbw afa ssente ayi ssente bafa ssente n'obwenzi obubakika kati Ssaalongo ssente mekazi yali alina ze yawanga akawala ako nange sizirabanga okalaba kaana kato ne kapito yalinga amwewoze bwewoze obusente bwe butono bwe yakuwa gw'otayagala omuwa bwaki lwaki togenda ne nuwagirawo nuwagabawo n'akuyamba n'akulabirira busente bwa Ssaalongo wali olya bwaki kale nno abawala mweddeko nange ndi musajja ate ndi muzadde nina bannyinaze nina bamaama bange naye abakazi envuga gye mutuvugamu bannaye kambabuulire kyova olaba mufa bubi kyova olaba okola n'omusajja emyaka 4 n'amala okufa abafamire ne babagoba mu bintu ne mutandika okukaaba mu nze ndi nnamwandu bangobye ebikolobero bye mukola mu buvubuka bwammwe bye bigenda bibalo era ebintu ebimu bye mugenze mukola abakazi mmwe kambabuulire bibakyaya abantu mubeere benkanya omusajja oba okimanyi kuba okimanyi nti omusajja tomwagala tomulimba olubuto okimanyi si lulu lwaki omulimba n'alabirira nga abaana abatali babe so kakati ensonga njirabye bwe ntyo pozza okugattako katono
ekyakaana kano kawusigala kassa omwana wa mukama waabwe omwana wa mukama we basooka ne babuzaabuza embeera house girl bamulemesa okuddayo mu kyalo ne bamuggisaamu n'olubuto kati byonna n'afuna obusungu byonna biri bwe biti house girl ono yasibisizza abantu 9 ewatali kunyonyeza kwa polisi kyekintu ekisinga okusesa polisi engeri gyekolamu emirimu gyayo enkola yayo ey'ekibogwe kati abantu 9 ddala mwabasibye mulimu abapoliisi 2 beseesiga babano wammanga nga baleesa amawulire Fred Enanga n'ani omulala oyo Onyango n'Onyango kale luuko oweesigire yaaso aleeta ensonga ng'eri tamala emirundi yatugamba ku bantu abo ndi kuba ekitegeerako byambalo nkofiira nagundi nkofiira nangatto ne saati ebitegeera kubo naye kati ate oluusi kati kweno keesi sibanenya kuba sibe bakwata bo babawa information yabagamba bogezi just na yes team kati Gasi ayina gwe babawa bayina kukola ki kyetubanenyaako kimu nti lwaki temutwala professional yakaweesa kuba teyayogeranga byabusiru osooka n'oseeka n'ogamba katusooke tunyonyereze kuba kaweesa teyayogeranga byabusiru singa mukwata position yakaweesa mukutta abantu 9 naye kati wano mwene ensonga bo tebalina musango kuba boogezi ate nze ndowooza ne Landlord bamukwatiddemu kuba kati ne bano abapangisa bazze ku Landlord tatwagaza wano kati kyoba olina okumanya nti kyotayogedde tokyejjusa omuntu ono gw'osibidde obwerere tali kwagala era awo nti watebaliiwo ndowooza polisi mutegeere nti abantu bemusinga okusiba mbasibira bwerere kuba singa akaana kano tekamaze ne koogera nti kekase abantu badde mugenda bateeka ku mmada babasibe emyaka n'emyaka kooti zaawano ezajjula enguzi omulamuzi weeka nga yayagadde okufuna baasiba akaana katambule nga omulamuzi akuteeka ku kalabba n'akuttira obwerere kuba nabyo kooti tezikyali kooti zafuka z'abakaada abalamuzi tebakyetengeredde nga balamuzi bali kunfunirawa nabe ensi bagiryako makoola bakungula bagende kati akaana kano kabi era nandisabe newankubadde emyaka gyako teginnawera akaana ako bakatwali bakasibemu emyaka ndowooza egitakka wansi wa 2 anti basooka ne bamusiba paka nga wezezza emyaka 18 naye kati obuzibu ayinza okusooka ate nasibibwa ku remand home akaana keetaaga bakasibire ddala baleme kulowooza nti kakoze omusango nti kaana kuba alina emyaka 14 aba ati alinayo emyaka emirala 4 omutima akaana ako gwe kalina bwe kanaabeera mu society kajja kutta abantu kagenda kutta abantu kabadde keetaaga okusibira ddala emyaka nga 2 awo n'avaayo ng'akaddiye anti kati bwekityo wekikula kati atandika asooyo oguddako nga singa bamutta okumusasira nti mwana muto atandika kunyonyera baana era teyeetaaga kuba maama beba bakwata abaana ne babasuula mu ttooyi olw'okuba yakikolako tekikyamuzibuwalira katemu era Mukama Katonda tekeetaaga kusaasira lwa myaka gyako kamusaze mu bulago kuba emyaka 14 omuwala aba atuuse okuzaala kamusaze mu bulago ne kamuvunangiti akaana katemu nnyako akeetaaga okusibira ddala emyaka nga 3 kakulire mu kkomera kawangaalireyo kuba katemu kuba muntu mukulu myaka 14 keegaddanga dda n'abasajja 14 yeegaddanga n'abasajja n'afuna n'olubuto kati nga tuzzeeko emabega abantu nammwe kati okutuuka ku sayidi y'abaana abazadde ffenna twetunulemu abalina abaana muyina omuze ogw'okugenda mu famire ne mujjayo abakozi mu famire olw'okuba waliwo famire eri ku kyalo ne bwe ba famire yammwe ne mubaleeta bwe mubaleeta ne mubatulugunya olw'okuba gwe muyinako oluganda ne mugaana obbasasulanga ssente zaabwe ze bakolera olw'okuba gwe wamujja mu kyalo n'omuleeta mukomye omuze ogwo eyabalazeeko ogw'obuddu ogw'okukozesa abantu ng'abaddu naawe kenyininyini teweesobola ki ekikuleetesa omukozi muleeta abaana b'abannamu babonyabonyeza mu Kampala wotunuulira famire eyo omuwala ono teyeesobola wotunuulira ne bbaawe ate ne bbaawe naye y'omu ku bali abakadde teyeesobola kati omuwala agamba yafuna olubuto ne mumugamba aluggyemu olubuto yalufuna mwani yalufuna mu nannyinimu
yandibanga munaye ate wateeka okuba waliwo ekyama ekikusikawo ekyali kibateekesaako amaanyi omwana oyo okumugisaamu olubuto kuba omwana wabanga afunye olubuto mugobe wabanga mukozi webale nnyo mumukwate mumuze gye yava ne mugamba twakuleeta kukola ate ozze mu kwegadanga kyova olaba omuwala akugamba ye okugeri y'okumugisaamu olubuto olulweka naye atte omwana owammwe mutegeere bwe kiruma owuwe mwamutta kisigala kimulumiriza kati kakiwe message nammwe muzikeko muwulire bwe bikola ki bwe kiruma so nga ate kintu kyangu nnyo oli bwaba yamufunisiza olubuto nga tanneetuuka mumukwate mutwale mu mateeka amulabirire kuba si mmwe mumuzaala naye abantu neesobola ne bagenda bano n'abaana b'abannaabwe mu byalo ne babaleeta e Kampala ne babakozesa ng'abaddu bazadde bannange kyova olaba mujja kusasulira nze mbabuulira okuzaala kuno si kwa mateeka abazungu bulowooza lwaki tebazaala nnyo abazungu buvunaanyizibwa bwe bwabasukkako nti oba tolina busobozi bulabirira mwana tozaala nze waliwo ekintu ekirala kyentunulira kye babuusa amaaso emyaka gy'abamaidi bano omutenyo kuba kutulugunya 14 ali mu adolescence emyaka gy'abamaidi obwana obwo nabwo buva mu famire engwagwa mu byalo eyo kuba okusoma gye kuli okwa UPE ne youth gye bali abagenda kadduka mu ssomero nga kaana kato ne kagaana okusoma era olw'obukaba ne bakaleeta kajja kakole naye gw'okaleese ate otandise okukabonereza okatulugunya naye omuntu gw'otulugunya yagaana okusoma era ezimu ku nsonga ezibajja ku masomero bwenzi kati bamaidi bano tukozesenga myaka ki kuba ekyo nakyo kikulu nze ndowooza teyandibaddeko nnyo myaka olw'ensonga oba okutta omwana oyo atanaweza myaka 18 tamanya nti mwana muto mulabirire nga bw'olabirira omubudeebude mu bwongo omwana oyo bw'ona omulaga okwagala ajja kumanya ajja kufiiringa comfortable waali era ajja kukulabiririra omwana wo n'omutima gumu kuba naye alaba omutwalanga mwana omujje mu bazadde b'omuleesi mutwale ng'omwana musasule sente ze era bwakulemerera bwolaba nti awaganya dda kwata omwana oyo muze gye wamujja naye tojja kulowooza nti ojja kumala okutulugunya maidi yakwagalira omwana kituufu ekyo oyo yamusazeeko obulago amulala amuwa butwa ne mutategeera naki kye yakoze nfa mwana gye yafa omulala anyiga munyige n'amuzibikira ennyindo n'amutta ne mutasobola na kulowooza nti kiki so kaakati mukwate bulungi abakozi babatulugunya tojja kutulugunya mwana wa munno yolowooza nti ajja kukwagalira owuwo ebbanga lye munaamala okuba gye munaakoma okumala nti nga mutulugunya abaana ba bannammwe mukyakuba ebiwoobe bingi era mujja kuziika bannange tweyanza nnyo bannaffe bannange temwerabira kusubscribinga mugoberere nnyo emboozi nnyingi nnyo ze tulina kuno ng'oggyeko ezo tugenda kuleeta emboozi ez'enjawulo emboozi mu kuzimba emboozi mu kwewabula emboozi mu kwekulaakulanya kuliko emboozi y'okulunda enkoko kuliko emboozi y'okuzimba obutafere bwa poloti ebyo byonna kale nno njagala mugende maaso n'okusubscribinga mutuwagire ayagala okulangira kuno enamba kweziryawo wansi tweyanziza nnyo bannaffe tusinkane mu mboozi yaffe endala